Lo wanyima chanuma na yenege Sunon when I represent him, this a bad boy, they me understand. Shimmy even smaller with the thing. Nyondo me de yankuboza mwana wagwa. Raina bu, kuboza gwe chijani. Atono me di bula di bwe molenge. Nikoro! Na ye unera molenge. Nikoro! Jele omunene wendo nemba sakata yo. Baby wa Nikoro. Yeso wakabitimi omunene mwana mkapo. Toko batu bakwasa gwe na turodi miyo wakabibuladi wento nemba sakata. Omukwa munga mosakata. Uzose neseko rwarero mukanzu. Atateko tope buladi yiyo ya white negure. Kala ya rero buladi jakude. Musawa gwasomye gwe nempeta kulugalo. Dimiyo wakabyaba sakata gwe na chiro. Aria atakula yishiboyi bijani. Shimi even si buladi kekasati. Yakuye bano bomba gaisa majani.
tukuba mwe badogo boyi bijani anti kabako buladi mu Dubaya Dimiyo wakabe buladi nekuletera ye mwana muwala buladi wono yasomye Kaswahili era ku mutwe kakera yasibye Kakati kabulaka mwana muwala kikubye ne jini buladi yiyo ya black sososori yakubye kalege ngayise mu kajini Dimiyo wakabe logo ye dini bagambe tukuba bano badogo mbasomesa ate siri na mukadde buladi mwana ndi mutini chiri muboga chiri olyoja kakapira buladi kako kabulaka kose kakate freestyle tudde kutulaka freestyle buladi zamanyo kubaga megeka sekula no mata kuwale freestyle zakabe buladi mamba letera chechiganyo munene mwana wagwa akakumutwe kako kabaseka kose Dimiyo buladi kambasaka Nikolo Muta buladi alina haiti Dimiyo wakabimba tadde mu flight everyday mbabuza luga no magezi Medi mwana wagwa chika boyi bijani Nono media mbabaze mwana lali bagambe tukuba kati tusinzize sharija bagambe tukuba beyo mwena boyi manena Dimiyo wakabe buladi zabasakata esaki ya chidoji uno baba yakubye sapiri kamanyi kako baba yasasi Dimiyo wakabe buladi nembaletera Sabula bagambe tukuba freestyle zakabe boyi mbaletera Nikolo kula nyondo media shimi events sigena nayo jerabira chibadde wo nyondo media buladi olwalero tukikubye ka voice kakendere katimba sapate semeza kabira buladi bwenzi megete nyondo media yo mwana baba yanyumye nyondo media olwalero yakikubye katika orange ko yakatadde kade mwako bale kadiri mwana yakatadde mu bana ngene chapa Mr. DJ yongeza boyika volume ate kakake boyi tudde ko dipiri katokato mwana bulira bwenguluka chekikanye na chala boyika haiti sembere wakimya bukena fulaiti pola pola nikolo baba voice katika kende pola tolmya Nikolo yeze Dimiyo ndi samuwa Nikolo chechiri woza inapo gechiri chita ati mwana muwala kulali yasune kabeli kamanyi kako ya kasime iyo wakati kwela saba mwige mkuba Ekiri wano kitokota sikisaanikire Okay, guys, wagwan bijani chibijani chi. This is a bad boy Dimiyo the Luga Flow Big Blue representing Uganda music to the fullest. This is a freestyle session winner bada winner representing. This one comes from A&E Pro. Winner bada winner representing. This is a bad boy Dimiyo na Lugati Exi bakulie kasitanze na malada Exi bakulie nze na malada mukwano bakulie nze na malada Exi bakulie kasitanze na malada Exi buladi gwe nakyusamu ebintu kakati buladi nabikyusa njagala ne bano boyimbalyeko njagala kuwulira bano gwe bawoma lutya luli nakulabako ne Betty ate luli nakusanga ne Benita luli nekusanga ne Jenny bona nino balyako boyi kati boyi bawulire ulira kati buladi bo bakyusa kamere akamu buladi mwana katama Exi ebyo byo mwana nabikyusa yamugamba Exi bakulie kasitanze na malada mukwano bakulie nze na malada Exi bakulie nefozi bamuwe Kureshi bamuwe Noli bamuwe Kwinishiba bamuwe Kabako bamuwe Noli bamuwe Kididi bamuwe Kabako bamuwe Museveni bamuwe ne Bobby bamuwe Senga Sebanga Noli bamuwe David International naye bamuwe bona baba mubawe bali bakatsi bona mubawe Exi ekyo buladi kyagwadda
ebyo byonna bikyusa oli bikadde nonyayo ku bwana obuto waliyo bazayina bali abebbina waliyo bazayina bakola ettama waliyo bazayina bakola skin bano bazayina gwe banyirira this a freestyle this a bad boy they me yo me tougher than the rest you know say you well up on the thing me ready for the beats this a freestyle session gwe bagambe kididi gwe ne kabako mu Dubai king of stage jabura de tori Dubai chiri chita shimi events dimi yo wakabe buladi ya basakata don't pause olwalero buladi ali dede kurayishe mulenge de naye era ali dede proxon yedinya bohiriro lizibu naye era ndi yisiza oboy era ndi ogedde muvubuka ali ku kido ye boy simumanyi naye ateka mugereke boy simumanyi kyekibadde wera n'okubiri simumanyi semeza kamera kati boy masakate physical boy chiri chita ne medi olwalero asomyeko nyondo midi ya mukafuna ye mwali demeyo wakabe buladi n'abasakata Zaina boyo yanyirira Zaina buli kimu gwe yakikola mpola tolumya Nikolo mpola tolumya Nikolo Mr. DJ Banange, this is Alanix Demio de Luga Flow Big Bull and someone Nikolo but I don't forget Kings of Stage Dubai now we're gonna match it up, we're gonna link up this a freestyle session musale ko mwena tubayimbe ko tubakubeze freestyle Nikolo tumusasira nnyo naye ng'ekivulo kigenda omujjako ennaku kiri Dubai nga 11 teweerabira then 12 tukutwala nga ennaku tekuweddeeko tukutwala Abu Dhabi tulina okakasa nti ennaku ekuggwako Nikolo naye nga teweerabira ekivulu February 2023 gwe mwaka gwe tulimu bamuwe ekisiba kulye Yenyongero bajjukiza Praxon yake okuva ku Jekithe Media ngono presenter owamanyi mu Dubai yanga nyongero kubagamba ennaku z'omwezi nga 11 tuli Dubai wano tugenda Chifa Bakula omanyi Don Fawez obashimi event ya Chifa Bakulidde ddala yakoze ebintu bisatu naleta ba comedian ate nga badansa ate nga bayimbi simanyi oba stage wazinywezeza n'ebyuma kubanga abasajja awo bakikubira ddala ennaku z'omwezi 12 nga tuli Abu Dhabi yes and it happened. Yes, bana abawagizi baffe mwenna twongera okubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 11 February Dubai egenda kubeera ku muliro fire more fire king of the stage mugenda kakasa omuliro stage za kumenyeka bujjo twali zimenyekera Uganda kuno zigenda menyekera Dubai nalo amaje gasomye mbalamusiza ko nyabasobole banyabo era nga babagambye bagamba nti muntu okuddira mu luyimba takola ki taluwomye era nga yo mukitegedde mbitibwa ebingi nnyo omujje muwagire bannange leta support our own tuwagire bannaffe mujje bamuwagire Rudeni waayi simanyi muganda ekya stage kyo kansubire nti enywedde kubanga abana babikoze ennaku z'omwezi 11 abantu be Dubai mujje batwagire Yeah man, it's your boy Crash Messiah representing Crash Smoky the Versatile. Mujje banaye mutuwagire nga 11 wali wonna February tugenda beerayo wali Kiri representing ne Kabako tugenda bikola nange ngenda bayo nga nzina tugenda zina kye bayita amazina mukitegere ekintu ekyo ne stage twagala wali bonna Doni simanyi oba ebintu wabikoze kuba amaanyi mangi abasajja walese b'amaanyi tuli b'amaanyi ngenda zina bannaaje nze gwe mulaba nzina abaana musooke mulindeko abaana ab'obuwalawo tebajja kumpisa bulungi njagala nsooke kuzina mazina njagala zinezine mune bonna abali naye nga banaye mukkiriza kano kayiseewo mukama banange mujje mu bungi olunaku olwenyini nga 11 ku Legends Bar amanager wa Nyondo Media agenda kubanga anoonya leka kakati mbagamba mujjenga mu bungi nange oba oli awo wangenyiza omusuula awo ate nengenda naawe kubanga nafe abetezije bale batalina
abetezi jetu ntibenagambye so banange mujje mu bungi nnyo mubeere ng'ate muwagira shim events banawe kulya sente si kulya mwana Sebbanga banaye natumiddwa omukulu senga Sebbanga mwite mukyala omanyi senga kale omukyala senga Sebbanga yantumye yaŋŋambye nti mbagambe leero agenda kujja yambadde bigomesi ya green kale yagambye lulagala njukidde naye nga tugenda bano omuyimbi gwe bayita Chemical Kalimu naye agenda baayo nnyo olunaku olwo ebyo byonna tubategekera basanyusa tewali mulamwa mulala gwe tuliko kivulu gwe mulamwa Didi yabagambye mujje n'obutambaala bagenda ko babaseke batuwa akayimba tusibule nako gwe ate munnange twazze mulumbe owulidde DJ Mr. DJ egendedde Love